Ono omukyala abuuza agamba nti singa asula ng'alina janaba bugenda okukya ng'agenze mu nsonga ez'ekikyala agenze mu hedhi. Agamba nti bw'atuuka okutukula alina okunaaba ennaaba bbiri ne yeetukuzaako janaba n'amala ne yeetukuza ne hedhi, oba kimumalira okunaaba olunaaba lumu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okwanukula hafidhakumullah, nga bw'olaba nti al hadathu al asghar, ekizuusi ekitono, nga kyekyo ekitabanja kunaaba mubiri gwonna wabula ekibanja okufuna obufunyiwuzu, nga singa oba ofunyiwuzu obuzzeemu n'otukula, kye bayita al hadath al asghar, ekizuusi ekitono, omuli ebintu ebyenjawulo ng'okufiisa. Bw'ofiisa ogenda bugenzi wali n'ofuna wuzu n'odda ku butukuvu. Okuyisa omukka ogenda buli n'ofuna wuzu n'odda ku butukuvu. Otulo ogenda wali n'ofuna wuzu n'odda ku butukuvu, kitegeeza nti hadathun asghar. Ate hadathi ennene kye kintu kyonna ekikubanja okubeera nga onaaba bunaabi, nga okubeera ng'ovuddemu amazzi agazaala, imma okwegatta oba okwerooterera n'ebifaanako bwe bityo, omuli okubeera nti nno ogenze mu hedhi oba ogenze mu nifaasi. Ebyo ebisatu bye bisinga okumanyika ebibanja by'ebintu ebibanja okunaaba. Ebisigadde bibanja maadha, bibanja kufuna bufunyiwuzu n'obeera ng'ozzeewo ku butukuvu. Kakati singa omuntu abeera nga yeebase, bw'azuukuka akkirizibwa okusaala nga tafunye wuzu okwanukula nedda? Tayibu. Abaye tannafuna wuzu n'ayisa omukka, akkirizibwa okusaala nga tafunye wuzu okwanukula nedda? Tayibu. Katulabe bibiri bikuŋŋaanye. Bw'amaze n'agenda n'afiisa n'akomawo, budde bw'essala tebunnatuuka, obudde bw'essala tebunnatuuka, okufiisa kimubanja wuzu okwanukula? Naamu. Awo byakakuŋŋaana bimeka? Bisatu. Tayibu. Amaze afunye ekyetaago ekinene, biweze bimeka? Bina. Kaakati bw'aba ayagala okusaala kuyimirizawo essala, ayagala okubeera omutukuvu, ayina okutawaaza emirundi ena okwanukula nti nedda? Okufuna wuzu omulundi gumu kimalira biri byonna, talina kufuna wuzu mirundi ena. Naam, ekyo njogedde okutawaaza nenkiddukako kubanga waliwo abantu mu ngeri y'ensobi abayita okutawaaza nga kwe kusitanja. Okusitanja bakuyita kutawaaza. Nedda. Okutawaaza kigambo kya Luwarabu tawadda, kitegeeza kufuna wuzu. Kakati okufuna wuzu omulundi gumu gumalira ebintu biri byonna ebina, so nga buli kimu independently kibadde kibanja wuzu. Singa wakomye kwebaka kwokka n'oyagala okusaala, wali badde olina okufuna wuzu. Singa wayisiza mukka kyokka n'oyagala okusaala, wali badde ofuna wuzu. Singa wafuisiza kyokka n'oyagala okusaala, wali badde ofuna wuzu. Singa omaze ekyetaago kinene kyokka n'oyagala okusaala, wali badde okola ki? Wali badde ofuna wuzu. Naye olufuna wuzu olumu lwokka lumalira ebintu ebyo byonna ebina. Tayibu. Olina okunuyirira nti kati nfuna wuzu kubanga nuyirira muwuzu eno, nuyirira mutima gwange ntaddemu enniya yakubeera nti ndi mu kufuna wuzu ey'okweggyako olw'otulo n'olw'okufiisa n'olw'ekyetaago ekinene kye nnamala n'ekyo n'olw'okuyisa omukka, obibanjibwa ebyo byonna. Nedda. Okola otya? Ogenda bugenzi oli ku ttaapu ku just obwongo bumanyi nti siri pure, sikkiriza kusaala, siri mutukuvu. Bw'ofuna wuzu tobanjibwa kujjukira byonna ebyakubaddeko, awamu n'ekyo beera otukudde. Nekitegeeza ki? Nti n'ebintu ebibiri ebibanja okunaaba
embeera yeemu exactly tekyuka, embeera yeemu. Janaba giwasuze nayo ekubanja kunaaba. Tayib. Ne hedhi mu ngeri yeemu akubanja ki? Akubanja kunaaba. Janaba akubanja kunaaba, ne hedhi akubanja kunaaba. Kitegeeza nti tewali bwetaavu bwakubeera nga onaaba janaba ng'oli mu hedhi. Tewali bwetaavu. Nga Imam Shafi'i rahimahullah yagamba mu kitabo kye tewali bwetaavu. Yani si kyatteeka. Ni bw'oba oyagadde okunaaba janaba osobola okunaaba niira osigala obanjibwa okunaaba hedhi. Naye nga si tteeka era tekikubanjibwa okubeera nti onaabe janaba. Oli wa ddembe okubeera just gwe manya bumanya nti nno ndi mu mbeera etanzikiriza kubeera nga nsaala okutuusa nga nnaabye. Sikkiriza okusaala okutuuka nga nnaabye. Ate sobola kunaaba hedhi okutuusa nga aweddeyo. Idhan bw'otuuka nga hedhi aweddeyo ne bw'obeera tewanaaba janaba, nga bwe tugambye nti si kyatteeka gy'oli okunaaba janaba ng'ate oli mu hedhi, bw'otuuka onaaba olunaaba lumu. Lunaaba lwaki? Si tteeka nti olina okugamba nti n'olunaaba lwa janaba, luno olunaaba lwa hedhi. Gwe genda bugenzi onaaba omubiri gwonna. Kasita onaaba omubiri gwonna otukudde. Waliwo agamba nti anti naaba za njawulo. Nedda. Ennaaba ey'etteeka ku bintu ebyo ebibiri kwe kubunyisa omubiri gwonna amazzi. Okubunyisa omubiri gwonna amazzi. Kasita obunyisa omubiri gwonna amazzi n'otaba okafo kasigale nga tikafunye mazzi, manya nti nno omaze okutukula. Omaze okutukula hedhi g'obaddemu, omaze okutukula janaba gwe walimu, byonna omaze okutukula. Olunaaba lumu lumalira ebintu ebyo byonna. Oba ogambye nti nga senniya ate ng'ekyo kiba kyakwemenya kubanga bireeta wasiwasi. Kakati ate bwe nabadde nzukira kya hedhi yekka so nga ate ne janaba nagira ogudde omulyango gwa wasiwasi. Tomenyeka nti nno nga tanniya. Gwe manya nti nyina okunaaba. Oba onaabidde ku nniya ya hedhi emalira janaba. Oba onaabidde ku nniya ya janaba emalira hedhi. Oba tutaddeyo birowoozo nti kati janaba hedhi wabula omanyi bumanya nti siri mutukuvu manjibwa okunaaba n'onaaba, kimala byonna. Eyo nno nsonga nkulu nnyo ab'ebitiibwa okubeera nga mugitegeera. Era ye fatwa ya Imam Shafi'i, bal ye fatwa ya ba Hanabila abagoberezi ba Imam Ahmad, nga fatwa erimu al-Mughni ya Ibn Qudama, kadhalik ya Imam Shafi'i kinyini yaginasaka mu kitabo kya era kadhalika ba Malikiya abagoberezi ba Imam Malik, abagoberezi ba Abu Hanifa ashabu ar-ra'yi, bonna bali ku qawlu eyo ku masala ago. N'olwekyo tewali bwetaavu bwa takallufu na kwemenya na kweteeka ku bunkenke kasita obeera nga omaze okutukula nga ovudde mu hedhi, kyekikubanjibwa naaba. Kasita onaaba, nze mmanjibwa okunaaba, kasita onaaba byombiriri obimalidde. Oba mbadde nzijukirako kya hedhi janaba, mbadde saamujjukira, mbadde sitajjukira nayina janaba. Okunaaba hedhi kimalidde janaba. Okunaaba hedhi kimalidde janaba. Si tteeka nti obadde omujjukira. Tikati onaaba olunaaba lwa janaba, nedda, olunaaba lwa hedhi lumala okubeera nti nno lubikutikidde janaba. Nga bw'oli nti nno tojjuke na kujjukira nti oba wayisiza ku mukka ne gwe omanyi nti nno ofuyisizza n'ofuna wuzo. Oyina nayisiza n'omukka bikola. Kiri ekiri wali kyekiri wano exactly. Omukyala abadde nga yeeroterera ng'ali mu hedhi, yeeroteredde nga abadde mu hedhi, enneetukuza yeemu teyawukana. Waffaka Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.